twebaza Katonda bukesezza amakya g'olwaleero. Tumwebaza olw'ekisa kye n'obugabirizi bwe, tumwebaza olw'obukuumi bwe, ate tumwebaza olw'ebirungi byonna bye tumanyi mu mubiri ate n'eby'omwoyo. Olwaleero Nsimbi, omanyi ennaku z'omwezi leero, n'Ensimbi tamanyi, naye leero tuzingidde ddala enzingo 27 mu zzooba lino eryakasambula mu ddaaza 2024. Nasangayo eyo oli yagamba nti tuba tweyogeza Oluganda, ne mugamba tweyogeze Lungereza, luno lulimi lwaffe. Ekitubajjukizisa ensonga ezo musobole okumanya ebintu ebyo bwe byogerwa mu lulimi lwammwe, mu abakyaluwa ekitiibwa era abakyetwala nti okumanya kye tuli ng'abaddugavu kya kitiibwa. Enkya ya leero njagala kwogera ku abaana be tuzadde. Eggwanga lyonna eritakola nteekateeka etereeza na kuluŋŋamya mugigi muto, eggwanga eryo ebiseera byalyo ebiddako bibeera bizibu. Bataata ab'enkya ne bamaama ab'enkya kati bato, wabula bwe twagala bataata abo babeere ne bamaama abo tukiteekateeka kati. Ebintu bingi ebikoppeddwa okuva mu bannaffe abeeru ne tubisimbuliza bukolokolo, ne tujja tubisimba wano nga tetumanyi buvo bwabyo na bwe byakwatibwa na bwe bitambuzibwa mu mawanga gali, ne tujja tubikoppa bulambalamba naffe ne tubikola. Ekivuddemu ne tuba nga tetusobola kuteekateeka nsi eddako oluvannyuma lw'ensi eriwo. Tuzze tukiddiŋŋana lunye mu puroguramu wano nga tubategeeza nti teriiyo ggwanga ligenda mu maaso okutuusa nga enkulaakulana y'eggwanga eryo n'obuntu bw'eggwanga eryo busimbye emirandira mu biki ebifuula eggwanga eryo kye liri. Newankubadde ennono ekula, naye emirandira tegitemwayo era tegikuulwayo, kubanga enduli etuula ku kikolo ekirina emirandira nga gye giwanirira. Ffe tulinga muti, gukula ne gugaziwa nga muvule, ne gubeera munene nnyo, ne gukola ekisiikirize kinene. Ku muvule ogwo kuliko amatabi, kuliko obutabi, kuliko obuswanso n'ebikoola. Kyokka bw'obikuŋŋaanya obugazi bwagwo gulina enduli ewaniridde amatabi, ate enduli eyo esimbidde ddala mu kikolo ekirina emirandira egigabirira omuti. Ekyennaku emirandira tegirabwa kubanga gye giri mu ttaka. Mu ttaka abasinga beekanasa nga bagamba bwakyafu, naye ebiriisa omuti ate biva mu ttaka, ekitegeeza nti omulandira ogwo kye kikulu. Akakoola akali ku muti
kaggwe kayinza okulowooza nti tekali kitundu ku Mulandira, naye kaba keerabidde nti ekikagabirira kabeere akakiragala ajjudde, kiba kireetebwa mirandira egiwa enduli n'esindika mu matabi. Era ye muntu asobola okukugamba nti nabbosa ne bbosa basobolera ddala bulungi nnyo okukola obufumbo. Kyangu omuntu okulowooza bw'atyo, ate era n'ensi n'esirika busirisi n'ekitunuulira. Omuntu okuba nga kakoola ku muti tayinza kugamba nti ayawukana n'enduli, abeera tategedde butegeezi. Kitange ayina baganda be, bazaalibwa jjajjaffe, jjajjaffe yalina baganda be, bazaalibwa jjajja wa kitange, jjajja wa kitange yalina baganda be. Kyangu nnyo nze okutandika okulowooza nti muganda wa jjajja wa kitange abaana be yazaala tebankwatako era si musaayi gwange, newankubadde mba nemeddwa bweremu okwefumiitiriza nti ekikolo kye kimu. Lwaki tetubala bibala eno ewaffe, ebibala ebitutwala mu maaso? Kubanga twaddira enduli ne tugitema ku mirandira, kiki ekirina okubaawo? Erina kukala. Kyemuva mulaba nti tutambula, mu Lungereza kye muyita movement, naye tetugenda mu maaso, kye mwaliise progress. Okugenda mu maaso n'okutambula si bye bimu. Baby ayiza okutambula awaka. Okunoonyereza kulaga nti mu lunaku ebyana ebyo ebito ebidduka ewaka nkidde eno, olunaku kitambula kilomita 600, naye kiba kiragawa tewali, aba yeetooloolera awo. Omuntu asobola okuba nga yeetooloolera awo naye nga takula. Yenjawulo eri wakati w'okukula n'okukulakulana. Okukula kwa mubiri, okukulakulana kubeera mu mwoyo gw'omuntu ogugabirira obwongo bwe. Omutwe si gwe mugezi, omutwe gutereka ebirowoozo ebyo ebiba biguweereddwa okuva mu bw'omwoyo. Ekyenjawulo kyokka nti omutwe bwe gufuna okumanya n'okutegeera okugazi, gusobola okusosonkola n'okugaziya ebyo biba bisse mu mutwe. Twagala kwebuuza enkya ya leero. Leero lwa Wamunyi lwa 6, era ffenna tukedde, abanoonya tukedde, tuddeyo. Naye ekibuuzo, be tunoonyeza tubateeseteese tutya? Be tunoonyeza, be tutuuyanira tutuuke mu biseera eby'okutuula nga tetubafunyeemu, nga tebasobodde kuvaamu mpeke eyo ey'embala. Olwaleero enteekateeka n'abo abateekateeka eby'okusoma kwaffe, edda mukijjukira mmwe abakulu, abaana baatandikanga okusoma ku myaka 5, 6, 4. Abamu twayanguwako newankubadde kyatukosa. Kati abaana batandika okusoma ku myaka 2.5, ku ssaawa 11, ku ssaawa 11:30 baasi eba yasimbye dda etwala abaana. Bw'oba ng'oyagala omwana wo atuule ku baasi ku ssaawa 11:30, ogenda mumuzuukusa 10:10. Mwana wa myaka 2-3 kagibeena. Obwongo tebunnakula kutegeera bintu bimu
tubugolokosezza tebusobodde kuwummula kubanga abazadde abamu bannyuka n'abaana baabwe. Mwana yannyuse ne bamuleeta ku ofiisi w'akolera n'azannya ziba ziwera ssaawa 3 n'asimbula n'abeera mu jjaamu n'atuuka ewaka ng'akooye nga tekisobola na kulya kubanga n'obudde buba bugenze. Ne bakinaaza ne kyebaka. Taata aba azuukuse ne maama ku ssaawa 10 kitundu ng'omwana oyo bamugjayo kumutwalawa kusoma. Kusoma ki? Kusoma Lungereza, alphabet oba walifu y'Oluzungu. Ng'ekisinza okumutwala ng'oggyeko ebirala byonna kutandika kuyiga lulimi lutali lulwe. Naye nga n'olulwe mwateekwa okutegeerera tannaba yadde okulukakasa anti n'ewaka bazadde be balowooza nti omwana okubeera ow'enjawulo eyeegombebwa alina okuba ng'ayogera Lungereza awaka. Kakati tutuuse mu kiseera olwaleero ng'abaana abali mu masomero wansi primary, secondary bafuna depression. Kyewuunyisa ebintu ebitaaliwo mu mirembe gyaffe kati abaana bayingira depression. Omwana n'ayagala n'okwekosa ng'ayingidde depression. Kati abaana bafunye ebizibu eby'abantu abakulu mu myaka emito naye nga kivudde mu kukaka obwongo bwabwe okuyisibwa mu mitendera gye batali beeteefuteefu kuyitamu. Kye twebuuza, abavunaanyizibwa ku kino tebalaba oba tekyali yeegomba nnyo kumanya baana bato kye bayitamu kubanga y'ensi ey'enkya. Bwe baba basomesa okuva wansi ewasookerwa okujja ng'oyambuka paka kumalako primary, waliwo essomo lyonna erisomesebwa abaana obulungi bw'ettaka n'okulima kubanga ensi mwe tuli ettaka ddamu ddungi, kitegeeza ensi eyo eyimiriddewo nnyo ku bulimi. Tuyinza okuba obulimi bwaffe tebutuuka ku mutindo nnyo gutwala bintu bweru naye amaka gonna wano gayimiriddewo ku kulya. Abaana baagazibwa babaagaza eby'obulimi n'obulunzi. Waliwo essomo lyonna eribaagazisa ekyo nga bato kubanga bali Abajapani n'Abachina n'Abakoreya mulaba bye basomesa abaana. Mugende ku mitimbagano muleme okukolayo ebitali bituufu, muggyeyo ebituufu. Mugende ku mitimbagano muteekemu abaana abali ku mutendera gwa nursery biki bye babasomesa China. Buyiga bakozesa nnyo emikono n'amagulu. Babayigiriza okufumba, okuluka, okubajja obuntuntu obutonotono, okutereeza ebintuntu. Ebintu byonna bye baba bayigiriza biri mu motor skills, bya mikono, bya mubiri. Luvannyuma ne balyoka babayigiriza ebintu eby'enjawulo. Gwe nnyabo akedde olwaleero ne ssebo, abaana bammwe bamanyi olulimi lwabwe, basobola okulwogera ne munyumya nabo emboozi. Abaana bammwe bamanyi bwe balongoosa ebintu, bwe bawaata emmere, bwe bagisaanika wano ewaffe, bwe bati ebintu ebyo biringa ebitono. Kyonva mulaba ntufulumizza abantu bangi nga diguli agirina nga yeekanasa ettaka kubanga akuze tayigirizibwa nti ali mu ttaka yafuga, ali mu ofiisi. Kati mu butuufu ffenna twagala kubeera mu ofiisi. Waliyo ki? Ebyobugagga ebigenda okufuga ensi eno emirembe egijja biri bibiri, si zaabu
si mafuta si feeza, amazzi n'emmere katukiddemu. Ebyobugagga by'ensi omuntu anaaba n'obusobozi era kati abazungu gye batunudde. Juzi twali mu Amerika omwaka oguwedde ne batulaga etterekero ly'ensigo zinnansangwa. Abasajja bano beetoolodde nga bagenda mu mawanga gonna agaffe nga batwala ensigo zinnansangwa, bazikuŋŋaanya ne bazitereka bulungi, kye bayita preservation, nga bakimanyi nti mu myaka 3 2 okuva kati 10 ensi tegenda kuba na nsigo zinnansangwa zimera. Be bagenda okuba n'ensigo nga be bazikolamu ensigo okuwa amawanga ensigo ezisimbwa. Ekitegeeza agenda okufuga ensi yonna mu myaka egiddako agenda kuba nga afuga mazzi na mmere. Enzizi ezaffe tuziyiwamu ettaka wano ne tuzoonoona, ebintu byonna tubyonoona. Ate nga ffe ababikola tusomye, kibayita okusoma. Ekibuuzo okusoma tusoma naye tuyigirizibwa. Obuyivu kirala n'obuyigirize kirala. Ekitutwala mu maaso mu mirimu gyonna gye tukola ne mu nsi ng'ensi bubeera buyigirize, si buyivu. Obuyivu buyambako naye obuyivu bulerwa buyigirize. Obuyigirize bwe bubulawo, obuyivu ne bwe bubaawo tebugasa. Bugasa olubuto lumu n'abo abatono abaliraanye olubuto olwo. Twefumiitirize bannange. Abasobola okuwulira tuwulire, abasobola okutegeera tutegeere, abasobola okuteeka mu nkola tuteeke mu nkola. Okukola tukole naye tulowooze ku be tukolerera. Okukola tukole naye tulowooze ku be tukolerera. Bakuziddwa batya? Bateekeddwa batya? Balina obusobozi n'embala etwala mu maaso ebyo bye tukola oba bye tukoze? Kituufu odduse nakati odduse ofubutuseeyo, kubanga abantu bangi ayingira mu 5 awo nga beebase n'afuluma mu 10 awo nga beebase. Ensi yafa, ensi ye eyeeyo yafa. Ayagala abasange mu tulo, abaleke mu tulo olw'ensonga ze. Naye tuteeseteese bulungi abo be twagala baddeko nga batwala mu maaso ebyo ebikoleddwa. Ebirala byonna tusobola okubyogerako, naye ndowoozezzaamu nti ekintu ekyo kikulu okutunuulira abaana be tuleese, be bagenda okwongerayo ebyo byonna ebikolebwa, ebyo byonna bye tuwaana ebirungi. Bwe tubanga tetuteeseteese, oli yagamba nti bwe nnaagenda mujja kukola ebisinga ku byenkoze. Omuntu ayogera ekintu ekyo ateekwa okuba nga yekkiririzaamu nnyo okusinga abalala, kubanga omuntu eyekkiririzaamu ye muntu yekka agaba ekyo kyali, kubanga engeri yokka gy'owangaazaamu ekyo ky'oli kukiteeka mu balala n'emera ng'ensigo, kubanga ebigambo nsigo, n'emera ng'ensigo n'emerukira mu bo n'esobola okweyongerayo mu maaso n'emirembe egiddako. Nsaba twefumiitirize enkya ya leero ku bye tukola, bye tukuŋŋaanya mu nsi ne bye tugoba mu nsi, nga twebuuza bigenda kugenda bitya mu maaso. Njagala okubeebaza okuwuliriza okukeera ku puroguramu eno. Njagala okubeebaza okuwaayo obudde n'okwewaayo. Tusaba
mwefumiitirize nnyo ku ebyo si ebiba byogeddwa wabula emboozi ebeenyumiziddwa ebigambo ebyo byoba owulidde. Tusinkane dimansi ejja Katonda nga mubeezi. Twebaza Katonda atututte n'okutuusa otutuuse wano. Mbaagaliza ezuuba lya muwakanya eddungi. Mukama Katonda abakuume. Simon Senkai program manya kyoli manya omulimu gwo. Ssaabasajja Kabaka awangaale.